Kale tukwanirizaako nnyo wonna wosinze okubanga ate otulaba ne tukwebazaako nnyo emirimu gyosobodde okukwasaganyako olunaku olwaleero. Leero lunaku lwakutaano abayisiraamu musobola okubanga ate abasobodde okugendako mu jjuma kubanga tuli mu leero ye last Friday mu mwezi guno ogwa Ramadhan. So gendayo mukwano gwange ate tutuleko ne basiraamu bannaffe. Jjuma zino ziba za mugaso nnyo mu kisiibo muno. So gwatasiiba simanyi mabigakaawo aba Christians ba Catholics babadde basiiba babadde mu Lent period. Abasiraamu ffe tuli mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhan. Kati gwatasiiba simanyi kiki oli musamize nabo basiiba. Okay. So bwatyo tuli olunaku olwaleero tuli ku mikutu gyaffe Flex Media Official. Flex Media Official kwe tulikosa ne Big Brother Uganda. Olaba emboozi tubeeramu ffe tuli ba Luganda. Sijja gamba nti ono yankyaziza oba nze mmukyaziza. Naye tugatta ebirowoozo n'amagezi netugere ku kino. Ne tuggusa oba oliawo omulamwa ogubeerawo. Naye nga bingi nnyo ebibaddewo mu weekend okuva ddala olunaku lwa Monday, leero tukidde olunaku olwokutaano. Bintu bingi nnyo ebisobodde okubanga ate byapening, ebirungi n'ebibi. Abafunye ebibi Mukama Katonda abasaasire, abafunye ebirungi muyogeyoge. Abalwadde tubasaasiddeko nnyo. Mpozi kye nalabye eggulo mu Busoga eyo. Twabadde mu kuziika muganda wa Abdu Katuntu, omubaka oyo w'Ebugwere. Muganda we yafudde accident. Twali tuli mu kumuziika nga omanyi ebintu by'okwogera buli muntu abaka kazi ndalo nayogera. Ne tulaba deputy spokesperson wa National Unity Platform Waiswa Alex Mufumbiro. Omulongo gwe bayita ate bo ne ba mistaken nga abamu ne bamuyita mu Kato. Abamu amuyita mu Kato. Nalabyeko abavubuka wali omuvubuka amuyita Ibrahim. Yalinga wa sijja gamba mpulira nti mukulembeze Masaka eyo. Kitwale nti alina kyali ne waffe tabaako na kyali. Naye Masaka eyo bamu kubayigira Mafia Mpuuga akalulu owekitiibwa kyongerangako tulina kiteekako nnyo. So twalabye omuvubuka before nga tonaba kugenda Busoga mbalamusizza abalaba Flex Media Official ne Big Brother Uganda. Naye nga tonagenda njagala okubabuulira nti emabegaawo oba National Unity Platform yatandikira nejja actually up to now bagamba nga abavubuka ba National Unity Platform oba abakkiririzaamu bwe tulina effujjo ennyo, bwe tuli abantu ab'obulabe ennyo, bwe tuli abantu abazibu ennyo abalumbagana abantu, njagala okubuuza mbuuza gwatulaba nti omusajja ono eyalumbye abasajja kuba badde baami badde bambadde Nteganswera abambadde amakanzu esebe yogenze walala bambadde bulungi nnyo. Naye twalabye obukambwe obw'ekitalo ennyo abantu bano ate nga bali ku omuntu gwe baliko kyokka nga tebamukakasa namukakasa bo bagamba Waiswa weesonyiwe Mpuuga weesonyiwe Mpuuga. Naye ng'omuntu gwe bagamba mu butuufu nga mulala nnyo naye bali abasiru baafaanagana era Waiswa olina ekintu kyewakoze ate olio nze nayagadde Kato yetunudde bwati ng'atunuulira abagwagwa bawumbatuutu wallayi n'abatunuulira bwati naye Waiswa olisi ye Waiswa abakuba Waiswa omutuufu osirika kati olaba abantu abageze ebiseera ebisinga tebawanyisiganya bigambo bannange yasirise era ne yandibadde Waiswa osanga yandisirise banga abantu balaba nga batunuulira babadde ne mission okukola okutandika olutalo. So abantu bonna nga bakwetegekedde nga gwe teweetegese ebiseera ebisinga tosobola kubawangula. Kati mu mbeera yino omuntu omugezi oba yakuzibwa oba yasomako niwe yandibadde Waiswa Mufumbiro nga si Katukene wandibadde osirika okitegeera wandibadde osirika kubanga era mu kusirika kwabwe era bwe bandibadde basikowalinga bano abasirise because ne bali abadde bazze okubakolako obulabe baali tebalina kubaako nnyo kibandibadde babakola kubanga ekisooka gwe babadde balumbi yabalaze nti ye ali okay ali cool takina kubuzibu baba mukubye wa musika waliwo yazze yabadde
era zana bagamba bannanga ono ye Kato sio Waiswa yabadde mukwano gwa Waiswa mufumbiro yenga amumanyi atambula nnyo nabo batambule wamu kati alabyeko omukyala bagambye yabadde senga wa Mpuuga ate yabadde agamba ke Kano kennyini Kawalumbe yabadde senga wa Mpuuga babadde bagenda kuziika naye anyway ekikolwa ekyo si kirungi vidiyo eyo nga bw'ogirabye kikola kyabadde kibi nnyo ekyakoleddwa ku Alex Waiswa mufumbiro abamuliko kisooka okusinziira nga bw'olabye vidiyo eyo olaba omuntu omupimiramu era nga bw'ogambye nti omuntu asirisa ate mutuufu abeera alina ebintu ebirungi nnyo byaba yeewonyeza omuvubuka yatunudde bw'ati talina kigambo kye yanyeze n'asirika ne boogera bye boogera bonna ne batambula ne bagenda naye kitegeeza ki mu Uganda yaffe gye tulimu olwaleero nti ebyobufuzi bireme tutuusaawo kubanga era akatambi kano kennyini bino byabeereddewo bw'okasalako katono nnyo n'okazza wali wabbali n'omala n'okkirira ebusoga byobali otandikidde nti walabye okuziika bwe kwagasse abantu Waiswa n'owekitiibwa Anitah bonna nga bali ku mukolo at the same time juzi we tubadde mu kufiirwa kwa Humphrey Mayanja mukulu wa Bamayanja era twalabye nti abantu ab'enjawulo actually ne Waiswa yaliyo abantu ab'enjawulo abayimbi we twalabidde King Saha ne Bebe Cool bonna nti baadde baludde okuba nga bamiitinga mu meeting point emu bweti nga baludde n'ebigambo buyisinganyizibwa naye we twabalabidde nti kitegeeza nti ebintu ebimu by'obufuzi tebyanditutuusizza ku kintu abakulu be bagamba mbu bakolera owekitiibwa Mpuuga abo ne batuukawo n'otuuka okuyita munno Walumbe gwe Walumbe gwe weesonyiwe Mpuuga ate nga luli mwagambanga nti kakati nammwe tubayite olwo nammwe muli ba National Unity Platform ate ffe nga ffe tusinga okukuuma obuntu bulamu n'empisa mu butuufu tewali muntu era olaba nti waliwo incidence yaliwo lumu Edi Mutwe ne banne banne abamu baali bavuddeko era ne tulaba nga abakakkanyiza bonna nga bakakkanye bali bagenda okuba Edi Mizaya n'olaba nga akakkanyiza embeera olwere bali ku kitebe kyabwe oli abalumbye naye nakakkanya embeera lwaki kujjawo linnya lino lye mutuyita nti ffe aba National Unity Platform tuli babi nnyo tuli bahuliganyizi so ekyo kitegeeza nti ate kati kyakyusa olutambi kati abakulu abatakkiriza mu National Unity Platform ate mmwe bahuliganyi naye tekyabadde kirungi kyadde kifaananyi kibi nnyo nkyalaze ekifaananyi ekibi nnyo newankubadde ekyo kyandaze terujja wayiriza mukulu Kato Sula terugenda wayiriza mukulu anina owekitiibwa Mpuuga nti yatumye bano ati tugambe yabatumye byogerwa naye ayinza kuba se yabatumye n'abantu abamu politics kati bali attached ku politics ne ku bantu baabwe nti wenvayo nenjogera ekintu ekibi katugeze nenjogera ekibi kunze omuntu oyo omunyigira oba omuntu n'akwogerako ekibi omuntu oyo omunyigira kati abantu bano lwaki wadde beeyisa bwe batyo wiiki zonna nga 3 4 5 kati tugenda mu mwezi oba oliawo n'okusoba amawulire gonna gabadde gawandiika bubi ku Mpuuga tukkiriza obagaana baatuukana okumugoba ku bwa commissioner parliament ekyamusigazizaawo baatuuse n'okumugoba ku deputy president wano mu Buganda okitegeera so bantu wakyaliwo ani akyamulemesezaawo ngawo bamugobyewo olwedde era bagenda kuteekawo Nambooze bagenda kuteekawo Nambooze bali abantu 3 abatunuuliddwa nti banaba kusalawo nti tebanaba kusalawo naye at least nze okusinziira ku sources zange ziŋŋamba bagenda kuteekawo ono omwami w'ewakiso yaani ono Matiya Lwanga Bwanika by the way ono obbi wange twasomera wali eri Kabuusu bagita twagenda ogenda nga ate bo baasoma dda bagita Uganda Institute of Business and Media Studies we yasomera awo kati omukulu Matiya Lwanga Bwanika yalinga ayinza okuddira Mpuuga okubeera deputy president mu Buganda kubanga twagala nnyo ekibiina kyo okubeera nga gwe deputy president mu Buganda olina okuba nga olina emitima gy'Abakatuliki twagala omuntu muzzaŋŋanda agenda ogenda ku church Namirembe agenda ogenda ku church Rubaga agenda ogenda okitegeera nga Abakatuliki oba Christians bamukkiririzaamu nga bwe kibadde ku Mpuuga abantu b'e Masaka obalaba abantu b'e Masaka Bakatuliki stonji nnyo kizibu nnyo kati nga wona owulira nti e Butambala Isiraamu
evaayo ate era ebitambala batugaa teva muto. Okay. So abantu b'e Masaka bonna bakatuliki abasinga majority bakatuliki. So twagala nnyo omuntu asobola okutukumaakuma mu Church of Uganda nga Mpuuga musajja abadde musajja munna church nnyo era nga olunaku lw'Essande takola ki tasobwa kati omukera ku makya ne musikayo olina okuzaayo omuntu ng'atera waawano kyovala Nambooza atunuuliddwa nnyo ne Matiya Lwanga Gwanika. Amba badde balowooza ku kya mubaka w'emitiyana zaake nenga zaake oba mu mwesonyiwe kubanga wadde nnyo ebintu ne bitatuukirira. No, onalewo zaake naye akisobola naye ndowooza waliwo offices zimu boolyawe nga kati nga tujja kwetaagamu abantu nga Matiya Lwanga Bwanika abantu baawano naye waawano naye like waliwo politically kati nga Honorable Nambooze ebyobufuzi abiruddemu ate musomesa nti ekifo ekyo oba okiraba kiba kimugwanidde if bw'obanga ocomparinze if weba tugenze mu gender balance era kibeera somehow ng'okiraba bagyeyo omwami ne bateekayo omukyala waneeno wadde era tulina neri eri ono omukyala ono yakwatamuko wano principal ng'agenze Mama Lena Zedwiga kati wali tulinawo oyo naye tuba tulina wano muzetu nga tulinawo omukyala kiba kisobola okukola. However deputy president eri mu Arua however ne mukyala ne mwami Bwanika aludde mu byobufuzi ate mulungi nnyo namulaba nnyo ng'agobaganya abachina abazimbye mu ntobazi sajja w'amaanyi ayina ebintu bingi by'azaakoze ne district ye Wakiso Uganda wange ayina engeri gy'atambuzza district zemu ku district ennene muno mu Uganda era nga zivaamu kugamba zikola kumbi ziriko ekitundu Kampala side eno ziriko ekitundu zigattagatta Uganda. Okimanyi eri ezigundi ekiwende ewaffe Kiwenda Bugema Busiika Gayaza yingira mu ate omugayaza musimanyi Busiro kugamba biine engeri gyekolaakola ewetete amakoona naye anyway katubasabire enago bana abali bazza mu kifo ekyo kijaba kikola tujja tambula kibi nnyo kyakoleddwa kikolwa kibi nnyo abagambibwa babavubuka bavuddewo mu w'ekitiibwa Mpuuga newankubadde ffe tuyinza kuguteeka ku Honorable Mpuuga kubanga bo babadde bakolanga bo era naye akyasobola okuvaayo n'abeegana nti sibamanyi okitegeera newankubadde babadde bamulabula ku lwa Mpuuga nti va ku Mpuuga nti gwe walumbe gwe va ku Mpuuga so naye nga ekyo ebyobufuzi twagala bitutuusaawo ebyobufuzi kati naye Waiswa talina buzibu na Mpuuga lwakuba abantu tebakitegedde bulungi. Waiswa deputy spokesperson amyuka omwogezi w'ekibiina eky'opposition ekisinga amaanyi ekya NUP. Waiswa okuvaayo n'ayogera ku nsonga kuba nalaba vidiyo yamuleetera obuzibu oba eyasobodde okuba nga ate ereeta abaami bano batandika okuba nga baagala okumusika amatayi singa yabadde yeye. Vidiyo egyo yavaayo n'agamba nti oba tumugyemu like tumugobye tutudde ne tumugoba ku bwa kamishona era wanalemerayo ajja tubuulira akolera ani. Vidiyo yavaayo n'akola statement eyo of course yali alina okukola ku gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okukubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviire ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 asatu 59 ne nooti 757 nooti 6 26 96 Shehan Standard Primary School we invest in education. Banga ye deputy spokesperson ate nga owekitiibwa Ssenyonyi era alina okwogera ebyogeddwa mu meeting kubanga okitegeera kimuvunaanyizibwako naye anyway tukirako ebusooka kakirinyeera tubasabire abantu b'e Masaka omanyi Masaka ye contributing nga 70% naye rakkiriza gaana
Masaka wale twaba byonna bibiri nabo abampuga bavaayo ate waliyo n'abagamba nti ate sebo mpuga oyina okukola ki oyina okulemerayo oyina okuvaako kati manya bana badde bawoza mpuuga va ku mpuuga kati be ate abalwanirira ow'ekitiibwa mpuuga kati waliyo ate abagamba nti sebo kola principle kyakugamba sigwe watandika ekibiina kikule oveeyo oshege mpuuga simuwagira aveeyo singa tugenze mu debate eyo bwete kati ate lwaki batumuwagira aveeyo lwaki mumugobayo of course olaba ekimugobyayo ekisooka ekibiina kya National Unity Platform abagamba yali ku CBS n'abagamba yetafunanga ku sente era zirinze zibanga ddala zamutereddwako nti wakuzifuna lwatuyite alinze kubanga sente ezo tezijja lumu zijja mu nsoobo installment yagambe banki esooka wenejja ajja kututegeeza ebisatu ebisooka bwe bijja ajja tutegeeza bibiri nabyo bwe binajja ajja tutegeeza nakati mu twagala okugoba omusajja kitwagala ate no kyangu nnyo kubanga abamu ku boogezi ba National Unity Platform bavuddeyo kitwagala kuvaayo owulira bulungi nnyo kwetonda ekyokubiri kukakasa nti ensimbi ezo zizzeeyo simple asobola niwe manze sobola kuzzaayo sente aga Katonda mugulofera bityo kyagonja sente ogimanyi naye gwe ezo milioni 5 oziraba omubaka wekuba kuzifuna kiyinza omutwalira kubanga omubaka afuna milioni 10 omusala gwa government omusala gwa parliament gwa muwa that is 10 million kati buli lutuula afuna emitwalo 5 okitegeera gendo kugulinga kusente za wabaka chita kugulinga mbuza mbaka wange Alan yambulira amazima Alan wazina kaseke central bafuna milioni 10 mubuza nyakuza kuna lebuta maguzi babyachuka bucyuse bafuna eranze nali waliwo abantu bagamba mbaka afuna mukalo gwa dola mulamba before bafuna milioni 3 mu milioni 4 before ezo speaker ya oba bagatta ko bineza anga cheche nkugambye nti buli lutuula ombaka afuna emitwalo 5 buli lutuula kati waliwo zine zaalawense simanyi biki byonna obiwalamu olumu ziyinza okuba nga zibeera mu milioni kale kitono nnyo milioni nga 2 okay ninga size zinti mubaka abeereyo n'afuna sente mpitiri omubaka oyo sale z'omubaka wa parliament tuziveeko kubanga manyi kirala nnyo naawe omanyi kirala n'omulabi amanyi kirala however nkitegeeza nyina okuleeta omubaka wa parliament tayinza kubuulira naye nga batono abasobola okukamera teri mubaka yenna ayinza kuyimira mu kamera nagamba nti funa sente weziti kubanga bali ba public servant mwami Museveni yavaayo natugamba sente zaabwe oyo muveeko naawe oyo si mubaka oyo mukulembeze w'eggwanga yavaayo kati ate omubaka wa parliament amateeka asobola n'okugamba nfuna kakaaga okay yavaayo natugamba si sente akyafuna 3 owa simanyi sijjajjaawo kituufu naye atulimba siza naye nze tosobola teri mubaka yenna kankubulire teri mubaka yenna asobola okujja mu kamera n'agamba nti nze omusala gwafuna kubanga ababaka bo balowooza webabeera eri mu bantu ababalonda bagamba abantu nti tukolera mmwe okitegeera bote beekolera era tayagala nnyo omulonzi amanye nti aweebwa omusaala okitegeera omusaala bagufuna naye tayagala nnyo omulonzi agutegeere teri kati omulembe guno Kyagulanyi yagubuusa nnyo teri Munnayuganda atamanyi nti omubaka wa parliament tafuna musaala taliyo gwe kyolina okumanya nti newaba muntu ali eri ku kyalo Nakaseke munda ddala newaba nga ali eri wansi embalala munda akimanyi mu bwongo nti omubaka wa parliament mu parliament mwezi ogugwa kubo bafuna ki sere kuba basinga bali bakimanyi nti bafuna sente abantu tebandikeddenga mu maka g'ababaka ba parliament abantu babeera mu maka g'ababaka ba parliament ababaka ba parliament abo basaasire ne Alan Mayanja babeerayo abantu babeerayo kankubulire wewe waferi we Nakaseke central naye Alan Mayanja ate yekyakolera kuba akimanyi Alan Mayanja kuba akimanyi abantu balimi okitegeera abantu balunzi yajjawo Honorable Saida Bomba abantu balimi abantu balunzi ate Alan Mayanja ye mubaka alwaniridde ettaka mu Nakaseke alwanirira ettaka ate abantu abawe ensigo naye nti nkimadde ngezaako kugamba sula nti abantu singa badde tebamanyi mubaka gwe sente ze bafuna tebafuna tebandikeddenga mu maka g'ababaka ba parliament bambi basaasire nabo ate nga abantu batono nnyo abamanyi nti ababaka ba parliament abo bambi tebaliyo okubeera nga batuwa ssente naye Mpuuga baliyo kuteesa Mpuuga osinga tugenze mu bintu ebyo ebirambulukufu
national unity platform yandibadde dabbali mu kugera mu nsonga z'obulambulukufu oba eza corruption oba ezaki sura eyo topic ejja bandala kubanga eyo topic ngazi nnyo nawe banyina okusomesa kubanga ffe tuli balamu ababaka baba wa miliyoni 2 okugula emmotoka naye nabadde luli wiiki ewedde naliko mu parking ya parliament naye natunuulidde nalabyewo emmotoka 6 eziringa equivalent to 200 million nga ziri mu meka zo 6 ne babadde emmotoka nga 3 plus nga ziri mu millions zimeka nga ziri miliyoni eyabadde singa ng'ozijjako zino za speak ez'ebbeeyi customized car naye emmotoka gye yasinze okulaba we yabbeeyi yabadde ya miliyoni 7 ya mubaka omu wa mu Kampala wano naye nga zisigadde ziriwo enjingiraawo miliyoni 45 5 okitegera kye nkugamba ogezako bachoosing ebibiri gye babiteeka ali kati kyo kyama bye nkugamba nti omuntu ovayo n'ogamba koyogere ku sanity oba koyogere ku bulambulukufu n'otandika okwaccusing omuntu oyabbye ssente yabbye miliyoni 5 biki naye nga gwe bakwa miliyoni 2 ogula emmotoka n'ogula ya 6 oba n'ogula ya 7 awo tokuba munno mayinja okay tokuba munno mayinja nze gali natunudde mu parliament mu parking ya parliament nalabyewo emmotoka zabadde nga 6 eziri equivalent to 70 million naye nga basigadde bavuga emmotoka ezikka wansi wa miliyoni naye nga babawa 2 kale kati nnyo nga mpozi waliwo empozi yawadde ogambe yaani ono era yabadde Waiswa by the way Anitah among nalabye olutale nkugambye twabadde mu kuziika ye Bugweri omubaka wa Bugweri gwe bayita Abdul Katuntu yafiiriddwa muganda yafunye accident n'afa ababaka ne bagenda ne bamuziikirako nalabyeko speaker of parliament mama Anitah among tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo, tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Nalabyeko n'ababaka bangi nnyo abazze okwogera nabye Alex Waiswa Mufumbira we yabasa omuzindaalo n'agamba naye tukize tugaane mubeereye Kampala ne mugamba bane Museveni akoze enguudo mpeweevu namwe mukirabye Busoga tuli bubi point we yagimaze nadda ku speaker nagamba speaker Anitah among Kadaga kubanga waliwo yabaddaze awona mu Bugweri wonna Kamuli wa Busoga eyo yonna territory zani za Kadaga era abantu abaliyo bonna abasinga abamu bakola mu hoteli ze abamu bali mu ki bali 70% Kadaga yatondawo emirimu era abantu beyo bakigira komaze abantu beyo bakadaga so yabaleta vuma ni yabadde agambako wanga bino tubirabye nnyo mabiga speaker yavaayo n'akola statement abo baitwa yoba yali ewaabwe nga gulawo era yali Busoga yali mukede yakyemanyi nga gulawo eddwaliro eddwaliro yalumbira mama Kadaga n'agamba nti bamulwanyisa okitegeera bantu bangi bamulwanyisa n'abaaliko ba speaker bakola ki bamulwanyisa kati tutunulamuko bani abaaliko ba speaker abalwanyisa mama Anitah among tesobola gamba sekandi si wenu okitegeera era of course obongo bwaffe n'ebirowoozo byadduka ku right honorable Rebecca Litwala Kadaga nene ndowooza nengamba kati Kadaga watuuse kisooka mukyala wattu mulwadde anafuye bamuwa ekifo kya East African oba ki ali eyo kugamba bamugoba ne mu parliament in fact ali eyo bamuwa ye omumyuka oba waaki omumyuka wa Nabbanja asooka omumyuka waaki oba akwasaganya nsonga za East Africa kugamba bamwegoberako ne bamusambira ddala teke n'ava mu kyemba yaabwe ne kati Alex Waiswa Mufumbira yabadde agamba nti mumuleko omukazi byeyakola yabikola mu tayimu ye ekituufu kiri nti sula bannabyabufuzi batono nnyo agenda mu ntebe ya munne n'ayogerera ebirungi kituufu nti bwe tunuulira mama Anitah
already kati speaker of parliament. Yeah. Mama Kadaga tukirize tugaane na wandaba osobola okukkiriza. Nze siri wa NRM. Naye njagala mbabuulire mulimu abantu abakola ebintu ebirungi. Mulimu abantu abali mu government eno abakola ebirungi. Abantu nga ba honorable minister bebajjeko ababyo byenjigiriza owe wafeno. Aniena. Muyingo. Abantu nga mama Kadaga amasomero gano bagaita seta high. Yes. Amasomero ga seta gona atiga performing omunde kwekyo ayina zibasaries zagabi mu zero bomu mu nakaseke. Okakasa. Kati abaana basomesa mpaka ku university. Ayinza n'okudda 2025. Abasomesa mpaka ani yamujjayo. Waliwo omuvubuka yamujjayo wa Nuupu era. Ono gwe bayita gundi. Simanyi yani amanya. Kati namulaba nga avuga akagali ku TikTok. Oyo. Kakati waliwo ebintu ebimu by'olina okufumiitiriza. Sirumba mama Anitah. Naye akoze. Ani? Anitah Amongo. Anti uliriza. Kiragambe sirumba mama Anitah. Mama Anitah akoze. Naye kati ne mama Kadaga naye yakola. Tukirize tugaane. Okimanyi nga tugenze mu parliament mwennyini. Mama Kadaga ayina ebintu ebimu bye yasimbiranga ekkuli. Nga yalina n'ekyo okugira ebisanja. Wadde byonna byaliwo ebyo. Njagala nkukakase ne mwami Museveni nga yo omukulembeze president tumugamba awumule olw'ebibi ebiriwo byakoze naye ayina ebirungi byakoze ki byakoledde bannayuganda anti uliriza anti nkulaga kati saidi ne saidi nti ayina ebirungi byakoledde bannayuganda okitegeera kyova olaba nti mama Kadaga ffe mukulaba okwaffe wagenda ali naye ebirungi byakoledde bannayuganda ne mama Anitah kati ate Anitah bw'aba amulumbye ng'amulumba muleke kati sawa zino ye yaliwo actually kati mulwadde tewali nnyo nsuubi nti oba asobola okudda mu bwa speaker wa parliament kati ali mukolerera bukadde bwe bw'aba nti omukozi okitegeera alumizibwa mugonvu kati kitegeeza nti mama Anitah agende bugenzi maaso nakola mirimu gy'alina kukola okusinga okubeera nga ati Waiswa kyeyabadde agezaako okwogera nti amuveeko nga ye omusoga kimuluma kuba bonna basoga kyeyabadde kutereeza kitundu kye nga ye omusoga kimuluma kuba bonna basoga lwaki yabadde alumirirwa nnyo Kadaga nga Waiswa wa Nuupu bali ba NRM bonna kitegeeza nti oli olw'okuba musoga agamba nti bannaye nebiro by'obusoga kati maama oli muveeko kati kola ebibyo naye yakola byakoze period okitegeera so olutalo naye saalabye bulungi maama lwakuba ka video ka maama ng'ayogera Anitah saakalabye bulungi ng'amuddamu mukyala wa ddembe nnyo ali so peaceful.